kibi nnyo okuwa omuntu miliyoni 5 nga taziwulirangako naye ng'ozimuwadde nga bbanja. Ne banki ekikosiddalinga ekyo. Esobola kireeta essaba omusingo. Banka tewola bambi. Banka ewola mpapula. Sente tebaziwa muntu, baziwa byokola. Kyova olaba abambala obulungi nga mugenze kuwola bazibamma. Onyiriridde omukolo ogutali gugwo. Omukolo omutuufu agenze kuwola naye ate ogenze onyumye. Baziwa ffe aba t-shirt ne bazimma abagendedde mu suuti. Ng'ettaayi eri eno mu bulago yenna agezze. Agenze n'omugejja alowooza bawola ekyo. Tebawola mubiri gwo. Bawola capacity to pay back. Kikyokola. Banka nga tennaba kuwa sente ekubuuza ebintu bino wammanga. Ofuna mmeka kibukadde 3. Abantu tebakimanyi nti mu foomu gy'ojjuza waliwo n'akagambo married, single, divorced. Buyina amakulu eri banka. Kikirwa kibafaayo. Teriyo muntu asinga buvunaanyizibwa nga muntu ayina maka. Ayina abaana ewaka n'omukyala. Oba ayina omukyala ayina n'abaana. Babeera n'obuvunaanyizibwa. Alowooza nnyo ku famire ye. Abantu abasinze okudduka ne ssente neewola abali e Bulaaya beba abatalina buvunaanyizibwa. Oli n'amyansa lwakakadde. Kiki ekikuddusa olw'emiliyoni? Sigalawo tobe n'ebbanja lyo paka ng'oli kutudde. Naye agamba kaŋŋende e Mauritius ebyo tunaabiraba nga nzize. Ewaka talinawo buki? Buvunaanyizibwa. So yensonga lwaki bakeesibako married, divorced oba single. Kogamba single nga batandika otunula mu birala. Awo mmanyi mbagamba nti sereza mwengenda zikola mu bwangu kubanga sina bibuzibuzaabuza. Nyina research bw'ati. Enamba y'omuwendo gw'abavubuka abasinga okukeeseza mu mabaala tebalina maka. Abamu balina nga amaka gabatabuka. Ngambye omuwendo gw'abantu ogusinga sigambye nti bonna. N'abafumba eri abasulayo ng'ebizibu wewaka bingi. Mukazi wakati ekikutuuze waka. Gendo odigidde obulamu bwa kiseera. Baddayo 10 kaakati. Ebyo byobalamu ng'olwo bakulipye empingo. Nadigidde ate njagala ki. Era abantu abasinga okudde wako obudde nga bukyali be bantu abalina famire. Ayagala omwana amulabeko, anyumyeko ko n'omukyala ba strategizinge, naye ono atalina. Tebimukwata kaga naddirayo wenzize. Abamu amenya n'omuto ne yeebaka. Teeka ayinayo kyagenda okukolayo. So, ekimu ku biva ebisinga okubeera ebibi, kuwola muntu gw'omanyi nti talina busobozi bukusasula.